Fake Media. Akatambi akalala ak'obusegu ak'omugaga w'omu kibuga Kampala kafulumye. Abantu babijweteka nti Ka Lwasa. Nti akaninkini n'omutwe guno yandiba Lwasa. Ye Dr. Kanokiza Besigye ebye bibi amiddwa bail. Mashini ya King Saha empya gye yakazimba yandimuvaako anti omugaga ayagala kutwala ttaka lye. Emisinde gya bene gya Sande eno. Mugamutya mwenna abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo amanya muzikola Haji Abdul Munyamisha Fake Lwanga ene Fake Media mwe bali kubeerako mwe bali kutwagala mwe bali kubeera nga mugoberera Fake Media mwe bali kubeera nga mugoberera Fake Media mwe bali kutwagala wamu n'okugoberera programu zonna ez'enjawulo zetuleeta mwayagaddeyo omuziikuzi w'abafu mannaye emboozi wezito tukyazireeta ate mu bungi nnyo nnyo ddala. Dr. Kanokiza Besigye kyaddaaki yasobodde okubeera nga addizibwayo mu Olumeere eruzira. Onono yakwatibwa wamu ne munne Samuel Lubega Mukaako. Onono basangibwa mu kibuga ekikulu Kampala nga bajjukiza abantu wamu bali bazuukusa abantu ku mbeera eri mu ggwanga ey'ebintu ebyekanamye bbeeyi ey'ebintu ebyenjawulo nti yeekanamye. Onono basobodde okubeera nga baleetebwa mu kooti high court ba kooti enkulu okulaba nga bafuna okweyimirirwa. Era basobodde okubeera nga Dr. Kanokiza Besigye aleeta omukyala era mukyala we era nankulu wa UNAIDS mu nsi yonna omukyala Winnie Byanyima yasobodde n'okumukyalirako mu kkomera ku makyanga tennawa kubanga ate atwalibwa mu kooti wamu n'omumyuka wa Lord Mayor omukyala Dorin Nyanjura naye bino kooti yasobodde kubanga ate tebirabawo era bwatyo yasobodde okubeera nga omulamuzi Asimwe Taddewo wa High Court yasindise Dr. Kanokiza Besigye wamu ne Samuel Lubega Mukaku babeere nga ate baddayo ku kooti eri gye baalimu eyasobola eya omukulu Asmani Muhumuza eri ku Buganda Road gye baaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 gw'omukaaga 2022 eyasobola okubeera nga ate abamma bail abagabi mubeere nga muddeeyo osanga ye yanaabakwatibwa ekisa n'abata n'abawa bail kuba omusango gye guyina okugwera si eno mu High Court. Nze naawe nzijukira akayimba ka Bobi Wine nenkayimira Dr. Kanokiza Besigye wamu ne Samuel Lubega Mukaako ekyamunaye Lubega Mukaako kabala kakolo nti situka tutambule embeera nebanamu amaanyi naye topowa tugende tutambule olugendo luwanvu wetulemerako totoka. Kano Dr. Kanokiza Besigye wamu ne Samuel Lubega Mukaako musitoke tutambule. Ennyumba ya King Saha ekyamazima yasobola okuba nga akiteekako mu mawulire era bangi basobola okuba nga bagiraba buli omu n'aba musanyufu olwa King Saha okubeera nga bingi yasobodde okubeera nga ate alagawo nga ennyumba mu myaka gye wamu n'ebbanga ettono lyakayimbira okuba nti alina mashoni kika ekyo ekyamazima nga kizaamu essuubi eri omuvubuka abangi ge boogerera nga omunywi wa kaka naye nasobola okuba nga ateekawo mashoni bwetyo. Onono kyaddiridde okuvannyuma lw'omugagga okubazinda mu Desemba w'omwaka oguwedde nasobola okuba nga agula kumpi n'ekyalo era bw'atyo n'aziba ekkubo era ono yavudde n'abeera nga agamba tewali alina kuddamu kuyita mu kkubo lye ate nga bonna bambiri badde bakozesa okulaba nga batuuka ku maka gaabwe. King Saha agamba nti ekyamazima bonna ne balirwana basobeddwa eka ne mu kibira kubona yazze mukama tetumanyi ani yamuleese naye tusuubira nti byonna bijja kuggwera mu kooti naye ate ne kooti ekyamazima ono omuntu munene ayinza okutumekkerayo. King Saha agamba nti okusinziira constitution y'eggwanga Uganda egamba nti omuntu yenna talina kuziba kkubo wadde omugga naye ono
agimenye. Oli kwegamba nti sura gy'okoota akizannyinemu entannama. Akatambi ak'obusegu akalala kasobodde okuba nga kafuluma era mangi basobodde okukalabako wano ku Fake Media. Tugenda kuba nga tukakanyugayo Mukama mbayani mbaya oba bakajjayo neffe tugenda kuba nga tukateekayo. Kanono ke katambi k'omugagga w'omu kibuga ekikulu Kampala ak'obusegu. Bangi batunulidde akatambi kano n'ebikolwa ebiri mu katambi kano ne kasusu bagamba ndi kasusu kaneeno bakamanye bakayinako obujulizi nti bakalabako mu katambi akamu katini kati. Era oli yagamba nti newekaba katono kabeera kankolera kasakabamu ebirungo. Embeera yabaddewo oli yatuuse n'ekiseera omugagga ekyamazima n'agendako ku luguudo olumu bw'ovaali eri ku Old Kampala ku muzikiti n'okkiya bwati ku bitaala bwali ebya bakuli oli yatuuse omugagga n'otuuka ewa bakuli. Omugagga ekyakututte ewa bakuli kiki? Naye ekyamazima kakantu wadde kabadde katono amanyi okukakozesa. Nonsonda nno maanyi gateekayo vidiyo, nonsabire vidiyo bwengiteekayo abatule befuna bagijjayo. Wano ku Fake Media tetukakasandika n'akatambi ka mugagga Lwasa wadde bangi gwe basonzeemu olulwe. Naye wabula omukka tewabula muliro n'abandi bwe basonga olunwe wekyabikira baaba. Emisinde egikulembera amazaalibwa ga Kyokyobeene Magulu Nnyondo Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ku Sunday eno emisinde wegigenda okubeerawo era ku makya Beene agenda kuba mutaka nnyo wali mu Lubiri Mengo okulaba nga ate asimbula abantu ab'enjawulo bagenda okuba nga badduka mujje ate mbeere nga mudduka tusobole okubeera nga bambi atulwanyisa obulwadde obwakawuka akaleeta mukenenya wano mu ggwanga Uganda wamu n'ensi yonna. Ndijjukira Beene munnange gwe baawa obukulu obuwongamu omutwe okulaba nga alwanisa akawuka kaneeno. Omirimu nnaakukole akukwasizza maanyi era tujja kuba nga ate tumwebaza tweyiweeyo ate abantu basobole okuba nga badduka. Kino nno tekiboola oba olyani kudduka misinde. Bantu mukole tiizi muzuuli wali ku mobile money nkusuubira okudduka Farida Filo Autoparts naye nkusuubira okubeera ng'ogenda kubanga ate ogenda wali kubanga odduka emisinde. Mwebali nnyo ddala mwena abali ku Fake Media. Mukama Katonda akonkomere nkwagala nnyo.